Ng'Omusumba Bujjingo akyagenda maaso n'okunnyonnyola ensonga 15 ze yawa abakkiriza ku lunaku olwa Sande, leero ayogedde ku mukisa. Omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza. Nsaba Katonda akumpeera omukisa ogwo ogugaggawaza. Omusumba agambye nti omukisa kikulu nnyo mu bulamu era gwe gugaggawaza. Nsaba Katonda akwawule mu kika ky'ewammwe, akwawule mu famire y'ewammwe. Ate bakitegeere nti tolina mayembe, tolina majiini, tolina misambwa, toli ku balubaale, toli ku bakatonda b'amawanga, oli Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Akufuula ensonga zikubira waggulu mu linnya erya Yesu. Ayongeddeko nti mu bulamu tulina abatwagala ku lw'obulungi ate abalala ne batwagala ku lw'obubi, wabula nga tolina kukoma kuyamba. Kiŋŋambira akuliraanye nti Katonda baba alina kyakutadde mu ngalo. Yamba abateeka okuyambibwa ng'okyakirina. Ate tolindanga kusaba. Obeeranga muntu ak'obuntu kamanya nti gundi abaana be tebannadda ku ssomero, gundi abaana be baabagobye, olaba bonna bali ku ssomero ate ono omulaba ali waka, ate n'omala n'okubuuza omwana nga ali waka, ansa naye ogimanyi, agenda kugamba baamugobye. Tobuuza, kwatayo ky'osobola okimuwa, omugambe munnange Mukama yaŋŋambye nkuwa omukisa, naye nga gw'okimanyi nti bw'ozimuwa agenda kuzzaayo omwana oli. Omusumba Bujjingo ayongedde okubiriza abakkiriza obutakoowanga kuyamba wadde bangi bayinza obutasiima. Mu famire baako b'oyamba, mu mikwano baako b'oyamba, ogwo bayita omukisa. Tukyasitadinga ku mukisa. Tolina mukisa bw'obanga ebintu byonna oli ku ggwe wekka. Kale nkwegayiridde gwe awulira enjiri eno, gabanga nga bw'osobola, tuweemalaako naye kye bayita omukisa kwe kuba nti eri yafunye essowaani y'emmere nga bale tajja gifuna. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Kye bayita omukisa, taasa omuntu okusula enjala. Ayongedde n'okubakuutira obutayagaliza bokka wabula baagalize n'abalala. Nasalawo oba ku petrol station oba mu supermarket oba mu restaurant oba wa, nakizuula nti omukisa guli eyo bwe watyo mu makubo gye tugula ebintu. Sigula kintu ne sikuwa tipu, naye bw'ogula ebintu bagamba munnange weebale nnyo kasitoma okomangawo. Bw'omuwaayo akantu ng'agamba weebale nnyo badde Mukama akuwa omukisa. Oba okitegedde oba tokitegedde, tofaayo enkya nkyaliwo kitegedde kye ŋŋamba. Ne gw'oguzeeko endagala, bw'omala omugulako endagala muweeyo ezitali za ndagala. Ensi etambule bwetyo, tuwaŋŋane, twagalane, twagalizaŋŋane. Weesabire essaala nga maliriza enjiri ya leero, ate kuŋŋaanya essaala. Be a blessing to other people. Bibadde kutaka tukuvu Canaan Land mu kusaba kwa lanchawa leero. Byatumwebaze Godfrey, Crossroad TV, Omunnyo.